Wabona ng'abaami abasinga oluusi mulowooza temulina maanyi ga kisajja naye ng'ate oluusi si kyekizibu ky'olina. Waliwo ekizibu abasajja kye balina kye bayita performance anxiety, nti obeera owulira oli anxious oba ogenda kwegatta n'omuntu otandika okulowooza ngenda kuyima nga siyima nga ndi bwe nti ngenda kukola ntya ngenda performinga ntya. Ofuna anxiety buli bw'oba ogenda okwegatta n'omuntu oba ofuna okutya mu ggwe buli bw'oba ogenda okwegatta ne mukyalawo oba n'omwagalwawo. Osobola otya okuggyawo ekintu kino kubanga abamu mukimisteekinga ku nsonga z'okubeera nti tolina maanyi ga kisajja. Singa sirina maanyi ga kisajja nze ndwawo okuyima simanya siyima simanya bwe nnyima ate ne mmala n'engwa mangu, naye ng'oluusi ekizibu tekiri ku ekyo. Ekizibu kiri lwakuba nti nno olina kye bayita performance anxiety oba olina anxiety oba olina okutya mu ggwe buli bw'oba ogenda okwegatta n'omuntu. Buli bw'obeera ng'omubiri gwo kati anyways kasooke mbawe example ennyangu okutegeera etagenda kweya bwongo obwo. Tugambe otudde wansi oli kulaba TV, oli kulaba firimu n'omwagalwawo, you are very calm and relaxed. Kitegeeza tolina kikusumba obwongo obwo n'obufokasinze ku TV, oli mukakamu. Then all of a sudden omuntu nakanga oba n'ofuna ekikkanga n'obeera ogenda mu kye bayita panic mode nti omubiri gwo at that time gurespondinga. Wali obadde olaba firimu ng'omubiri gwo gurelaxinze like tewali stress, but wano kuba ofunye ekikanga oba ofunye ekintu kyonna omubiri gwo gugenda mu kye bayita panic mode ne gutandika okwetegeka okuba nti gulumba kyonna ekijja gwetegekera okulwana. Omuntu buli bw'obeera mu mbeera bw'etyo omusaayi gwo gutandika okufubutuka oba okuva mu bigere ne mu mikono to make your body light nti osobola okudduka. Kitegeeza olinga omuntu afightinga biology. Kati nkugereza nti omuntu oyagala kuyima oba oyagala kubeera nga weegatta n'omwagalwawo but oli mu mbeera epanikinga, oli mu mbeera etya. Kitegeeza oli stressed, you are all in your head, toliiwo. Omusaayi entambula yaagwo omubiri gwo teguli kwetegekera kuyima wabula omubiri gwo guli kwetegekera lutalo kubanga gusensinga oba gwo gufuna messages eziraga nti nno nti omuntu according to your brain omuntu gwe tuli naye essaawa zino eno yeetegekera lutalo. Kati tosobola ku maintaininga muyima oba tosobola kuyima ng'oli mu state bwetyo. Only osobola kuyima singa parasympathetic system yo ebeera nga like oli very relaxed, egenda ku respondinga obeere ng'osobola okubeera ng'oyima. For example, omusajja yenayina bwe yeebaka ekiro azuukuka ng'ayimye. Kitegeeza nti oba weebase omubiri gwo guba mukakamu and everything is okay, tewali kikusumbuwa, tolina kyolobooza, tolina. This is the relaxed state gy'olina okubeeramu oba oyagala okubeera ng'oyima oba ng'otuukiriza n'okubeera nga osobola okuwangaza omuyima. Naye buli bw'obeera mu mbeera y'okutya, mu mbeera y'okweraliikirira, ng'embeera gy'olimu si yeeyo gy'olina okubeeramu, kigenda ku affectinga performance yo mu kisenge. Ogenda kwesanga nga ogwa mangu oba togudde mangu kikutwalira ebbanga okuyima oba by'osanga ng'omuntu ayima n'amala n'agwa mangu. Osobola otya okuovercominga embeera eno oba osobola otya okubeera nga wejjamu embeera eno? Ekisookera ddala step number 1 kugambe kubeera nga ojjamu ekyo ekikutiisa. Like togenda mu kwepimpina ng'olobooza oba naayima oba leero ngenda mu disappointinga, leero ngenda muzinya ddakiika meka. Gendayo ng'ogenda ku muzino oba wa ddakiika emu omuzinyi yeeyo eddakiika gy'okoze. Tewaliwo waawandiikibwa nti olina kumuzina mufiirako. You have done some good job. Ddakiika emu waliwo atasobola nagiweza, bw'oba ogiwezezza alhamdulillah, well and good, okoze bulungi. Okitegeera? So tolina kweraliikirira, tolina kutya, tolina gamba nti ate no. Buli bw'olumba omukyalo oba buli bw'ogenda mu kikola ky'okwegatta nga tolina bweraliikirivu ng'olumbye kimaafiya kankitwale bwentyo, ogenda kwesanga nga omubiri gwo gubeera relaxed okubeera ng'osobola okurespondinga ku muyimo gwo oba okurespondinga singa hormones zibeera zitandise okutondebwa mu ggwe ez'okubeera ng'oyima. Ogenda kuyima ate era ogenda sobola omaintaininga omuyimo. Naye buli bw'onaabeera ng'oli bw'otyo nedda. Then n'ekirala, omuntu nga ggwe ekizibu ky'olina nti bw'otandika okubeera ng'oyagala kuyima olwawo okubeera ng'oyima oba ng'oyagala kuzina olwawo okubeera ng'oyima ng'olina nawe kye bayita performance anxiety, osobola okidifferentiating oba okitegeera nti olina obuzibu obwo nga si kiri nti simalaako nina obuzibu bwange oba biki like cause bingi ebireetera omusajja okubeera ng'alwawo okubeera ng'afuna omuyimo, bingi ebireetera omusajja okubeera ng'alwawo like nga tasobola maintaininga muyimo bingi, but
tugambe nti osobola otya okitegeera nti nina kye tuyita performance anxiety. Osobola okitegeera singa weesanga nti buli lw'oba ogenda okwegatta weeraliikirira otandika okubeera mu mutwe gwo kati. And this usually happens ku basajja ababeera beegasseko n'abakazi n'operforminga bubi omulundi ogusooka oba emirundi ebiri. Nabagamba omusajja osobola okufunamu kagiriiki oba obuzibuzibu n'obeera nga omaze nga wiiki oba mwezi naye nga performance yo si nnungi, but ekitegeeza nti no tolina maanyi ga kisajja. Osobola okuba obadde olina ebikusumbwa, hormones zakyankalanyeemuko, osobola okuba nga obaddemu ka stress oba ka mulimu oba ka relationship ng'olinamu ka stress. Osobola okuba nga obaddemu ne ka akantuntu, just bino bi psychological factors ebijja bitaalaze nga bisobola n'okubeera nga bivaawo anytime. So kati abasajja abasinga buli bwabeera ng'akifunye asooka n'akifuna okusooka naga oba kyalumu ate n'obugwokubiri then natandika okubeera ng'ate instead of okurelaxinga abeere nga asobola ate okutereera atandika panikinga kwepushinga mu kye tuyita anxiety. Tebuli bw'oba ogenda okwepimpa otandika okubeera nga you get so anxious wena opanikinga wena tobitegeera kugamba weeraliikirira nnyo which means you are stressing yourself, and in doing this or in doing so kigenda kukaluubiriza okubeera ng'osobola okubeera ng'oyima nga ggwe omusajja. Then ekirala ky'osobola okukola okubeera ng'otereeza embeera eyo ey'okubeera nga ovuunuka ekintu ky'okubeera nga like olwawo olina kye tuyita performance anxiety, teweetekako pressure. Tugambe nti oyagala kuyima otandise oweeweta omukyala olaba omukyala teguli kusituka, teweetekako pressure, wabula diverting obwongo bwo obujje ku mukira gwo okubeera buli ssaawa ng'okebera olaba nothing is happening. Toteeka nnyo obwongo bwo ku mukira, teeka obwongo bwo ku mukazi wo. Tandika okozesa engalo zo, tandika okumuzanyisa, tandika okumuweweeta ng'okozesa engalo rather than okubeera ng'ofokasinze ku mukira. Kijja kuyambako okubeera ng'ogenda kusamula mangu. Kigenda kuyambako okubeera ng'ogenda kuyima ng'ate overcoming eyo embeera gy'oba olimu. Kitegeeza engage ne mukazi wo oba n'omubiri gwa mukyala oba gw'omukazi wo oba gw'omwana muwala yenna gw'oba oli naye mwaka akaseera, instead of okulobooza ku ggwe nga ggwe. Ndowooza ku mukira, ngenda kuyima ddi, ngenda kukola ntya, ngenda performing ntya. Ebyo byonna tobiroboozaako. Lobooza ku mukyalawo engeri gy'afaananamu, gy'anyirira, gy'akola biki, by'oba otunuulira, by'oba oloboozaako. Munsikirize nkoma wano eno, temwera subscribing, liking no commenting. Omukama abankuumire, abanjagalire, mubeere bulungi, temujjanga okwo. Mbagala nnyo bantu bange, mwena gye musinzira okubeera nga mwekumira kusenga face to face 6. Ate ggwe nga buli bwe nsuulayo ka video konna kensuddeyo dduka misinde bambi n'ojja n'okalaba, nsaba Katonda y'aba akunsasulira. Temujjanga okwo, mwiraba. Yeah.